Baganda mwena singanze masi ya simpuga. Nali sikola mukolo gwe Masaka. Era nali sikola Thanksgiving. Bana Uganda bulijjo mpuga atiisa ne Bobby n'atyamu nga Bobby alowoza wa maanyi. Nti bwe yagenze Masaka yetadde ku minzaani talina maanyi wadde. Mpuga. Kiraga butaba na maanyi. Nze nina research. Masaka ye flop of the year. Thanksgiving. Kasoke nkuwe bwino. Katikiro wa Buganda. Batula mu lukiiko ne bamugana ogende Masaka. Katikiro bagana mugano ogende Masaka ne bamugamba. Ani yamugana? Olukiiko olutwala Katikiro. Bina soba byogera kabaka wange webweru nga apayiriza. Olukiiko olutwala Katikiro. Bamugamba togeza n'olinnye Masaka. Katikiro ne bamugamba tukulaba ki? Kuba Katikiro si yefuga yeko olukiiko lwa Mmengo lwamugamba tulinnya ki? Masaka. Katikiro n'ayita Mpuuga. Namugamba Mpuuga tukoye ebintu bino. Kubanga motive y'omukolo yali yakwetondera Kyagulanyi. Namugamba Mpuuga lwaki toweetonda? Motive y'omukolo yali yakola ki? Kubanga ne Buganda ne Mmengo gye twesiba Mmengo gye mulowooza nti eri mabega wa Mpuuga. Eyagala Mpuuga yeetonde eyalaba nti Mpuuga yakola ekikyamu. Naye nga wonoba n'omwana wo nti yo Bajjo ye waffe. Ti Bajjo wajja ku leediyo n'awemula. Ompulya bulungi. N'awemula ogamba Bajjo yeki? Katikiro kennyini mu meeting eyo yagamba owekitiibwa Mpuuga nti genda weetonde. Yeetonde anti Kyagulanyi. Yeetondere bantu bino ebintu si bya Kyagulanyi. Era gwe ampulya ku leediyo z'ensonga si za Kyagulanyi. Kubanga logically nti Bobi Wine tebaba kufaayo kukola bo bati kye bakola Mpuuga Nuupu yandiswadde. Nuupu nayo bandikirabye nga bali b'enguzi. Munnaye Katikkiro ng'agamba ze sigenda kukola ki? Kujja ku mukolo. Archbishop ng'ateekawo etteeka bino nkuwa byama Bajjo yekka yabanabyo. Archbishop ng'abagamba nti omukolo ogutali mu church nga ogenda kubeera mu kisaawe sijja kusaba. Era wabaddewo okusika okw'amaanyi wakati wa Kereziya Church n'okusindikayo misinoli bamuyita misinoli abakolevo ki kubanga naye abawa amaanyi. Misinoli abawa amaanyi. Kati engeri gye balangira Archbishop ng'alina okuteekayo representative ne Archbishop yaganye okugenda ku mukolo gu because Archbishop yabagamba omukolo gwase guli mu kkanisa sisobola kukola ki? Balina kuteeka mu kkanisa. Balina kuteeka mu kkanisa bino bya materializa big gamba. Nze bye njogera mu Uganda byange ezekka. Archbishop teyalinyeeyo. Ababaka ba Nuupu abagwadde mu background bagamba Mpuuga soko okube mu drive otulage momentum nkulaga obubi bw'abantu. Nti Mpuuga bwe yakuba drive yava Kampala drive anti yatulula bwati eruka yakubunyama n'atulula emabega bweti nga teri muntu nange n'enkaaba. Ninalabawo abantu tewali bantu Mpuuga yamagamaga bwati bwe yamagamaga mukatunanga alaba motoka ye. Ekino kituyoboola Mpuuga. Waliwo okuba. Nze Professor Bajjo. Byenjogera byange bitwalo babikola ki? Era bisobi Mpuuga gyakyasinza okwejjusa. Yeriwa. Kukola drive. Era abantu b'e Masaka mwenna nze sijja kubebaza kuba siri mu mpanana zammwe. Bamanyi ekituufu n'ensonga yava ku levo ya Kyagulanyi. Kyoyagala ogamba nti Kyagulanyi yagenze ng'akonkona nyumba ku nyumba temugenda wa Mpuuga. Kadima time etuuse nti bannayuganda batandise okwetegeerera. Seggona nsusula mukolo Professor Bajjo yayogera. Seggona owekitiibwa Seggona n'amala eggobe mu kibya. Nakola ati yakoze statement n'agamba nti bobanga osi bana ate gyoseka kyate katawo yozibisa. Yakoze statement n'agamba bobanga osiimibwa osiimibwa ng'abo abakozesa makabaawo. Seggona yabadde ku mukolo n'agamba nti omuntu yenna okusiimibwa bakama be. Bakama be balina eddembe okusiima omuntu oyo. Kati mpuuza Mpuuga akolerane kuba parliament teyasiimye teyageze ku mukolo. Nuupu teyasiimye teyasindiseyo wadde ekiyenje. Kakati Seggona gwe yabadde agamba balina okusiima Mpuuga babadde bandi. Ate bannamasaka tebabaddeyo. Kakati weebuuza akolerani. Era ebisobi Mpuuga gyakyasinza okwejjusa. Yeriwa. Kukola drive. Kuba yalina ekizibu bamukako bategeka babwanika bategeka alina ba promoter bisijja kwogera ku leedi abakirimu nabo nga bategeka ne Mpuuga camp ng'ekola ki? Ng'etegeka. Munnaye nga bakuba drive y'omukolo nga bafuna omulema omu n'ekitundu. Nga bwe wamulabako ki? Ku bantu. Kakati ekyasinze okumalamu amaanyi wano wali enano nsonga nkulu. Parliament ya Uganda teyasindise wadde speaker wadde deputy speaker okubeera represented okubeera na parliament yalabye nti byegenda mu bya kifere wadde okusindikayo omwogezi wa parliament ogenda okubeera ku mukolo okukiike kubanga Mpuuga ali ku level ya commissioner
Commissioner beba nanyini parliament bagikolera budget. Era beba salawo kye kikolebwa mu house. Kakati tusobola kuteka ka Thanksgiving. Speaker uwo. Tayebo uwo. Sibayo na musajja bamuyitana ayogera ani bamuyitani obolo uwo ne batasindika wa representative. Okumanya nti eri abadde flop Abedi Bwanika bwe yajja mu kamera yagamba tuteeseteese omukolo tuyina ababaka okuva e Busoga tuyina ababaka okuva eggulu omukolo gwa Uganda yonna tutegese obutebe omutwalo gumu n'endowooza nange nyini natya mpuliriza bulungi gwobala ebivulu omukolo gumu gwabaddeko abantu 1,000 ate abantu 1,300 byabadde baali enisikini. Alien skin yakoze climax ne momentum for the first time sagala alien skin. Naye omuntu ene yabalira mpuuga okuteeka mu alien skin ne Mary Butter bamukolera kyamaanyi. Ate Mary Butter yagize naawunga n'agenda mu butebe obukalu n'ayimba nga tamanyi. Ati mpuuga kyayinza okukola kufirizayo Bobi babaka batono. Asobola okukola alliance manyi nagenze ndi professor. Agenda kukola alliance ne NRM y'enkukutu. Alliance eyo bajje nga baze kubba bululu. Mpuliriza bulungi wano professor wembanjogera wano njagala mwana muteekawo logiki tumba umba bana Uganda muri ku radio beat kati bwakola alliance na NRM state eyina amaanyi okogane bali turning officer okogane byabakama ne Muhammad ya coverage ne mu aba DPC ne mu aba security nga Joyce bagala bwe yesimba emiti yana nafuna obululu 10 kasaba funa obululu ko babbira ne babubulu ne badda machi kubanga kati kankuwe bwino omulago otomanyi Museveni ayagala kuleta mpuga ku speaker kubanga yakowa amongi ne taibo eburenguzi Museveni mpuliriza ndi nze professor ate professor waba nze nakowa bawumba tutu Museveni ayine ekintu kyabala ayagala kukwata mpuga amufule speaker wa parliament ngabo taibo yali wa taibo FDC amongi teri FDC kakati bwakwata mpuga namufula speaker wa parliament abakubya amongi ne tayibwa nabaletamu omuntu atabaddiki ku kisanja ekijja kakati mpuga kyabala era abanamasika mwebale kwebereramu muba kumuwa mileage na momentum bino byonna byandibaddewo Museveni yandooza nti nozo omuntu faina amaanyi gaaki kubanga kati Museveni teri bwe bali mu meeting ya seke yabagamba mpuga mumuleke Honorable Chiwande ya kingamba fulemo ya Lebo State. Mpuga mumuleke. Yabagamba mpuga mumuleke atukoledde bulungi. Kakati atose kati. Na Chiwanda yake. Atutaliwo. Mpozi nchogede tuli kumpe